Jange abawugama nsanyusa okubalaba. Guno mulundi gulinga wakusatu nga njogera gye muli naye ndi musanyufu. Ekimu ekisooka mwebale kubeera organized mu buweereza buno. Neewuunya engeri gye mwalonze ba coordinator Mukadde Ssenteza, Maama Ssenteza, Kaakano Rose Okumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala obuvunaanyizibwa obwo. Njagala kwaniriza abalala abatabaddeewo okuva gye twatandikidde eno essamoni esembayo era ey'okusatu. Naye njagala kubagamba nti Katonda waffe awulira okusaba kwaffe newankubadde nga tetunnaba kusaba. Yagamba nga temunnaba kuyita nja kuyitaba, nga temunnakoowoola nja kuba mpulira. N'olwekyo bassebo ne bannyabo abakuŋŋaanye mu kusaba kw'olwaleero, nze ng'omuweereza wa Katonda bwe baŋŋamba nti tujja kusaba n'okusiiba, nawaayo ennaku eziwerako nga nteeka olunaku luno mu mikono gya Katonda. Era nzikiriza nti Mukama abateesiteese bulungi nnyo, era nina okukkiriza nti essaala zaffe zigenda kuddibwamu. Amiina. Nsaba Katonda omulamu nga wiiki eno tennaba kuggwaayo, Ugama bwe neddamu okukuŋŋaana wabeewo abantu abawa obujulizi nti okusaba kwaffe kwaddibwamu. Nsaba omwezi guno nga teguggwaako mu linnya lya Yesu Kristo, ng'omwezi guno tegunnaba kuggwaako, wabeeyo agamba nti Mukama yawulira okusaba kwaffe. Nsaba ng'omwaka guno tegunnakuggwaako, wabeewo omukyala oba omwami Katonda gwayanukula mu ngeri ey'enjawulo, nange gye simanyi kubanga nange njogera Mukama byantumye, naye okukola kwe Katonda ayanukula omwami oyo oba omukyala oyo. N'olwekyo Katonda waffe mulamu, Katonda waffe addamu. Bwe tuddira ennaku yaffe ne tugiteeka mu maaso ga Katonda, ate ne tusigala nga twetiseera ennaku eyo, kaba kabonero akalaga nti Katonda tetumulinamu bwesige. Ofaanagana ng'ewaffe eno mu kyalo, omukyala bw'alinda bbaasi, bbaasi nejja nga yeetisse omugugu, naye n'atuuka mu bbaasi era n'asigala ng'agwetisse. Bassebo ne bannyabo, ennaku zino abasawo bakola nnyo, bafuna nnyo ssente, naye ng'ekibafunyisa ssente kwe kutunda eddagala eryebasa otulo. Naye nze njagala kusaba mu linnya lya Yesu Kristo, abantu ba Katonda mufune otulo twammwe, mwebake bulungi, mwegolole, mufuluute, naye ng'ekibeebasizza emirembe gya Yesu gy'atadde mu bulamu bwammwe. Amiina. Kyebaka abantu basula bakulungutana, bakyuka badde eno. Oyinza okugamba nti abasula mu butanda obutono bwe bateebaka, naye oyinza okusanga omusajja asuze ku kasasiro ku street nga yeebase, tuyingira mu kibuga ssaawa 2 ng'akyebase, naye nga ffe abasuze mu buliri bwaffe bwatutamye dda. Si kuba nno nti mulimu ebiku, naye kubanga twetisse emigugu. Naye omusajja omulalu ne yeebaka, naye nga gwe omulamu teweebase. Twetaagayo abantu abeebaka ne babakoonako bukoonyi ne bagamba zuukuka, kubanga bawulira emirembe. Bassebo ne bannyabo, emirembe gino Yesu yagigaba. Ate era okubeerawo kw'emirembe si butabaawo bwa ntalo na bizibu, naye okubeerawo kw'emirembe kwe kuddira obulamu bwaffe tubwesigisa Katonda. Kale bw'ota obwesigise Katonda n'obwesigisa ani? Abantu nga bakyawa bannaabwe, abantu nga beefuula. Eno ewaffe eriyo omusango ogumu, ng'omusajja omu mukwano gwa munne nnyo 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 okuva dda nfanfe, naye nga kaakano ali mu kkooti, baagala kumusalira mayisa na kufa, naye ng'ate mukwano gwe. Kati abantu bwe batyo bafaanana, bassebo ne bannyabo. Tetuyinza kwesigisa bulamu bwaffe bantu, obulamu bwaffe tubwesigisa Katonda, Katonda omulamu. Nziramu okusoma essuula eno tumalirize nayo. Essuula 124, oluyimba olw'oku madaala olwa Dawudi. Lwaki oluyimba lwa ku madaala? Luyimba lwa buwanguzi, abantu nga bayimba kubanga Katonda abayisizza mu bizibu bingi, ng'era bagamba nti nno singa Mukama si yali ku luuyi lwaffe, ku ludda lwaffe, abantu bwe baatugolokokerako banditumize nga tukyali balamu.
obusungu bwabwe bwe bwatububuukirako amazzi ganditwalidde ddala mukoka yandiyise ku mmeeme yaffe amazzi ag'amalala gandiyise ku mmeeme yaffe Mukama yeebazibwe atatugabudde okuba emmere eri amannyo gaabwe emmeeme yaffe ewonye ng'ennyonyi mu mutego ogw'abatezi omutego gukutuse naffe tuwonye okubeerwa kwaffe kuli mu linnya lya Mukama eyakola eggulu n'ensi katusabe Katonda omukulu w'ekitiibwa jangu oyogere nate naffe mu kiseera kino ekyakawungeezi nga bw'obadde oyogera naffe okuva eri emabega yogera naffe bw'wabaawo omukyala akaaba amaziga nga musangule bw'wabaawo omusajja yeeraliikiridde muzzeemu essuubi mu kusinza kuno ffenna tuyigire wamu ku Yesu Kristo Mukama waffe amiina Bassebo ekitundu kyaffe ekisembayo omutego gukutuse naffe tuwonye ng'ennyonyi bwewona ku mutego gw'abatezi kati ensi mwe tuli mwe tuwangaalira ejjudde emitego edda bwe nali nkyali kalenzi kato nga nvubuukirira kati mbawaayo kasitole kano nga njagala muwulirize bwe nali nkyavubuukirira ebimu ku bintu bye nnanyumirwa kwe kuyigga kati nalabanga abayizi nga bayitawo ewaffe awo ekimu ku byabantamya y'ennyambala yaabwe baayambalanga bubi baayambalanga ebintu ebiri nkaddiye entuula bafaanana bubi kati baakwatanga entuula zaabwe entuula bwe butimba bye bakozesa mu kuyigga kaakati maama waffe yali yatugaana ebintu ebyo naye nga twebbirira ne tugenda tugoberera abayizi kati okuyigga kulina engeri nnyingi nnyo waliwo emitego egy'ebika eby'enjawulo emitego egimu gitukwata nga gittira ensolo wansi ebyo baabeeranga bigulu kaamuje bwejja neeruma ku kinyeebwa oba neeruma ku mumonde gwagitegesezza ng'ekintu ekijjudde ettaka kituyita ekigunga kigigwako nga kaamuje yeefiirawo emisu n'ebirala kaakati ate wabaawo emitego emirala egikwata ensolo n'esigalayo nga namu ne mugisangako mmwe abatezi emisolo ezo byabanga ebyuma ng'ekyuma ekyo kyewumba kiti naye oba okitega nga kyegaalwa kiti ensolo nejja n'erinnyamu bweti wakati nekiteguka nekikwata ensolo eyo emitego emirala gitega nsolo ennene ekyo ne bagiteeka mu kkubo mwe ziyita gamba ng'embogo kati omutego mwe waguli waggulu kati omutego baweta omuti ne bateekamu omutego kati embogo bw'ejja ng'etambula n'eyingizaamu omutwe bweti omutego ne gukutuka ne gugisitula amagulu ag'omu maaso ne gadda waggulu kati awo omuyizi oba eyateza omutego gwe n'ajja kaakati bayibuli egamba nti omutego gukutuse naffe tuwonye naye ku luno alese ekyokulabirako ekyennyonyi ng'omutego bwe gukutuka ogw'ennyonyi kati weba tomanyi kutega otegesa ekyayi omusana bwe gwaka ne kikakanyala kikutuka mangu kakati abatezi babeera bagezigezi babeera kumpi nnyo si kulwanga omutego gukutuka ennyonyi nedduka naye mu bintu bye twakola mbadde mbanyumiza twagenda ne tuziga enkwale mu kisambu emabega eyo tugamba tujja gikwata kale zaalinga ssaawa 2 ng'enzikiza ekutte ng'enkwale ekomawo enkwale bwe yakomawo naffe ne tugenda baaba waffe yali amaze ogiraba ne tugenda n'ebbaafu actually ekyali kibbo ne tugenda mpola kasirise twagala kugisanga ku magi gaayo kati tutuuka ku magi gaayo mu kasirise tugamba tuyogera kubanga konoyogera egenda kuwulira edduke mpola ne tugenda tutuukawo mpola ne tukwata ekibbo ne tubikka enkwale n'amagi gaayo enkwale munnange ne tugamba tugimaze ne tukubaakuba ekibbo tuwulire ng'enkwale epapala munda mu kibbo mu magi gaayo enkwale n'esirika becce ne tukubaakuba tuti ng'enkwale ebwamye ne tutandika okuyombagana ffekka na ffekka nga tugamba kirabika wazize bubi enkwale eyo tebaddeemu naye tugezaako okubikkulako mpola
tulabe oba ddala twazize ekituufu enkwale mweri. Tuba tubikula tuti ekibbo tulengireyo tuti enkwale nefuuka enkwale netulekawo netutunulira amagi tetugenda galya kubanga era twali twagala kulya naye twali tunyumirwa kintu ekyo. Bassebo ne bannyabo bwe nasoma olunyiriri luno nti omutego gukutuse naffe tuwonye nenzijukira enkwale engeri gyava ku mutego nedduka. Mikwano gyange abaagalwa, akawungeezi k'olwaleero nsaba bw'abaawo omuntu yenna mu Bugama ali mu kusinza naffe n'atali naffe n'aliraba vidiyo eno olulala, bw'abaawo omuntu yenna ali ku mutego ogwa buli ngeri yonna, mu linnya lya Yesu Kristo musabira omutego gwo gukutuke, adduke abeere wa ddembe. Amiina. Amiina nnyo. Kale abantu nga tuli ku mitego bassebo ne bannyabo, waliwo omutego lwe gukukwata ne gukuwanika emikono ne gibeera mu bbanga. Waliwo omutego lwe gukukwata ne gukuwanika n'otandika okukaaba nga bukaabi maaso ng'oli ku mutego, amaaso ne gakumyuka ng'oli ku mutego. Waliwo omutego lwe gukukwata n'otambula ng'oyita ku street naye ng'emmotoka zikubira bukubizi ng'ombe simanyi ewa mwe kiri kitya naye ng'abantu batambula bali ku mutego. Waliwo abalaba endaba mu takisi eno ewaffe e Kampala ng'ali mu mutego ng'atambula abalangalo naye ali ku mutego. Bayibuli egambye Mukama yeebazibwe, omutego gukutuse ng'ennyonyi omutego gukutuka, naffe tupuluse. Nsaba buli muntu ali wano mu linnya lya Yesu Kristo apuluke okuva ku mutego gw'aliko. Amiina. Amiina. Kakali kababuulire emitego gino girina engeri yagyo. Engeri yagyo kiyinza okuba ng'omwana yakutadde ku mutego, ng'oli ku mutego oli ku bunkenke, essaawa ziggwayo, omwana tannaba kumaliriza kusoma, essaawa ziggwayo, omwana tannaba kufumbirwa, essaawa ziggwayo, omwana akutadde ku mutego. Ayinza n'okuba nga neeyisaaye nayo si nkristaayo, oli ku mutego, essaawa yonna embeera eyonooneka. Oyinza okuba ng'oli ku mulimu ng'ebbaluwa ziyitingana, oli ku mutego, essaawa yonna bakugoba. Oyinza okuba ng'oli mu kyo tuyita midlife crisis, oli mu myaka egitunula emabega nga tolaba ky'okoze, mu kifo ky'olimu nakyo tokitegeera, tobitegeera bulungi, ate nga ne gy'olaga tolabayo, obudde bukuyitako oli myaka 60-55, oli midlife crisis, oli ku mutego, essaawa yonna obudde buggwayo. Oyinza okuba oli ku mutego gw'amabanja, babala bubazi ebula emyezi 2, ennyumba tugitwale, ettaka tulitwale. Oyinza okuba ng'oli ku mutego, ekika kyonna eky'omutego. Eriyo abakyala bali ku mitego ng'omutego gwaliko gwakubanga tannaba kuzaala naye ng'ali mu myaka 4, ali ku mutego. Emyaka 4 fibroids zitandise okujja, kakati n'abasawo batandise okukola pronouncements zaabwe balangirira nti kati bw'otuuka myaka 4 ate kati bw'otuuka mu 5 ate kati bitugenda kukyukamu, tokyasobola kufuna lubuto naturally nga baleeta ebigambo byabwe. Oli ku mutego, oli ku bunkenke, oli ku bunkenke. Oyinza okuba nga oli ku mutego gwa biwandiiko ebikubeeza mu nsi mw'oli, ssebo nnyabo, oli ku mutego. Essaawa yonna, essaawa yonna, essaawa yonna bakugwamu. Oyinza okuba oli ku mutego ng'okola biwandiiko bya munno naye ng'omukwata nga kalira ka mwana, essaawa yonna akwefuulira, oli ku mutego. Kankubuulire, omutego gukutuse, naffe tuwonye, naye okuwona kwaffe kuli mu linnya lya Mukama eyakola eggulu n'ensi. Amiina. Bassebo ne bannyabo, mbasaba akawungeezi k'olwaleero. Bassebo ne bannyabo, nsaba abantu mwenna abazze mu kusinza kw'olwaleero, tusabe Katonda emitego egy'omulabe Setaani gy'ataddeko gikutuke, tuwone, tubeere baddembe.
Weewaawo. Obunkenke nga bususse mu bantu baffe. Ng'abantu pressure zisusse. Bakolera ku pressure buli ssaawa ebintu bitegeerekeka. Nga deadlines zisusse, deadlines ziringa deadlines. Ng'emyaka gituggwako nga tetunnaba kwachievinga kurealizinga goalo zaffe ze twasetinga mu bulamu. Obudde nga butambula ku sipiidi ya yiriyiri. Nga tetunnaba kutuuka ku ebyo ebiruubirirwa byaffe. Bassebo ne bannyabo, eyo gyonna kika kya mitego. Naye muwandiisi wa Zabbuli agamba nti omutego gukutuse ng'omutego gw'ennyonyi, n'ennyonyi ebaddeko ekoze etya? Epuluse, enkwale yatupulukako n'erekawo ebyoya n'amagi, yo n'epuluka. Nsaba mu linnya lya Yesu Kristo wabeewo omuntu waakiri omu babiri apuluke okuva ku mutego guguteereddwako ennaku zino. Atambule agende nga bwa ddembe. Bw'onoogenda waliyo eddembe liri eyo. Naye enkwale eno enjigirizaayo ekintu ekirala kye njagadde okusharinga nammwe. Enkwale singa yapapalira ku mutego, singa enkwale yapapalira mu kibbo nga tugiwulira nti mweri, twalibadde tugitta. Naye enkwale yali ngezi ekyenkanidde awo. Bwe yali munda mu kibbo yasirika ng'etalinawo. Mikwano gyange abaagalwa, tulekeraawo okupapalira ku mitego gye tuba tuliko, wabula tusabe. Waliwo omukyala yagambye silent prayer, naye tusabe, naye twegayirire Katonda, naye tukaabirire Katonda. Katonda oyo yakutula emitego so si kuleekaana kwaffe. Bassebo, ndabye abantu bangi abali ku mitego amaaso nga gabamyuse nga bagenda baleekaana. Waliwo ekisolo ekirala kye twayigganga, ebimu ku bisolo yalinga mbizzi. Embizzi ey'omu nsiko omutego bwe gugikwata, kale yo nsiru to that extent nti yo ereekaana. Kati n'omuyizzi gyali n'awulira nti omutego gwange gukoze gutya, gukwasiddwa. Bassebo ne bannyabo, essuula eno eyogera ku balabe baffe lwe baatugolokokerako. Waliwo abalabe baffe nga batega emitego naye nga banyumirwa nnyo nga batulaba tukaaba. Tulekeraawo okukaabira mu maaso g'abalabe baffe okubawanga essanyu. Actually omulabe waffe asinga bamuyita Setaani. Tulekeraawo okukaabanga amaziga mu maaso ga Setaani. Setaani bw'aleeta obubi tumugambe tulina Yesu Kristo asinga yakuwangula dda. Amiina. Tegedde. Bannyabo ne bassebo, okukaabira ku mutego kiwa abalabe baffe enseko. Okukaabira ku mutego kiwa Setaani enseko. Era Setaani alowooza nti atuwangudde. Okubeera nga tudirika eyali tulangirira nga buli kiseera nti tufa, tuggwawo, batutwala, tuwedde ffe, Setaani ayongera kulumba. Naye okuyimirira ne tulangirira tuli b'amaanyi n'okukirawo mu linnya lya Yesu, ne Setaani atya erinnya lya Yesu. Amiina. Ne Setaani atya erinnya lya Yesu. Kati kambabuulire, emitego gyonna egitusibiddwako tugenda kugipulukako, naye si mu maanyi gaffe, naye mu linnya lya Yesu eyakola eggulu n'ensi. Mu linnya lya Amiina. ensi. Mukama akuwa omukisa gw'agambye amiina kubanga ago ge mazima. Kati simanyi mutego ki. Now with that perspective, with that context eyo, wenjagala kaakano otandika okulaba obuuze mutego ki, kubanga naawe bw'okwata bwoti ku mutwe ojjukira omanye ebikusuza otunula, omanye ebikutadde ku mutego, either biri ku mirimu, either biri Uganda, either biri mu makaago, either biri mu bulamu bwo, ebikutadde ku
mitego ebyo bimanyi era okusaba kwa kawungezi k'olwaleero buli mutego gugenda kukutuka nga buli mutego gukutuka mu linnya lya Yesu. Amina. Amina. Egyatega ab'Ebesitoni gikutuke, egyatega ab'Ebungereza simanyi na byalo byammwe, egyatega ab'Egigi gikutuke, buli mitego gikutuke kubanga gigenda kukutuka si lwa kubanga tulina amaanyi naye kubanga tulina Katonda eyakola eggulu naki n'ensi. Buli mutego gukutuke. Kale bwe gunaakutuka tujja kutambula nga tuli baddembe. Samoni eno nalibadde ngikomya wano neesinza gikomya nga soogedde. Wulira nga soogedde. Wulira nga soogedde ku Yesu Kristo eyatutegula okutujja ku mitego ogw'okuzikirira emirembe n'emirembe. Yesu Kristo yajja ku nsi kuno ng'ensi ebulidde mu kibi, ng'ensi etobye ekibi, ng'ensi yeeziise mu kibi. Yesu n'ajja n'atutegulula. Ng'ensi esaliddwa omusango gw'okufa emirembe n'emirembe, Yesu n'ajja ategula omutego gwa Setaani. Era kambabuulire mwenna abakuŋŋaanye wano olwaleero, mu Yesu Kristo ffenna tuli baddembe. Omutego ogw'omulabe Setaani gwateguka, Yesu n'atwetwalira, era tuli ba Yesu era tuli balonde be. Amina. Kaakati wano kumu abali wano teri n'omu agenda kugenda mu Geyeena okuggyako ng'asazeewo kize kangende mu Geyeena kansigale ku mutego kambeere mu mitego, naye ebbanja ery'ekibi kyonna kye wali okoze kasita wakyenenya ekibi ekyo Yesu Kristo alina obusobozi. Bwe twatula ebibi byaffe Yokaana ekisooka 1:9, bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era mutuukirivu okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Amina. Teri muntu yenna agenda kugenda mu Geyeena kubanga tewali kimulokola. Ekimulokola weekiri n'ekimulokola ekyo gwe musaayi gwa Yesu Kristo gwayika ku lwaffe. Mu Baruumi 8:8 olusooka agamba kaakano tebaliiko musango bonna abali mu Yesu Kristo. Ogwo omutego ogw'omusango Yesu Kristo yagutegulula dda. Agamba kaakano, mu y'oluzungu mwabamanyi oluzungu agamba now, si nkya, si ddi, si wiiki ejja, now wenjogerera wano temuliiko musango mu linnya lya Yesu Kristo. Temuliiko musango. Amina. Omutego gwakutuka bassebo, tetukyalina bbanja lyonna. Ebbanja lyange lyonna Yesu yalisasula. Omuyimbi yayimba nti yansasulira, yakusasulira ebyonoono bwe byonna yakusasulira. N'olwekyo ebbanja tolirina. Amabubanja banja bwe tulina bwe buno obw'oku nsi, zino biruzi eza insurance, biruzi eza transport, emisolo na buki, obwo bwe bubanja bwe tulina. Naye nabo butadde ku mutego tetukyassa, tetukyayogera. Bitwaludde obutegotego buno butwaludde n'emikwano gyaffe. Obutegotego buno butubuzizaako n'obudde. Gwe weegindi tokyakubira weegindi, temukyalina budde bukyatinga oba ng'oli ku mutego ate onokyatinga otya ng'oli ku mutego. Obunkenke butumazeeko emirembe, tetukyanyumya ne bannaffe kubanga tuli ku mitego. Naye njagala bategeeza omutego ssematego guli omunene ogw'ekibi kyaffe Yesu yaguggyawo dda. Twasatulirwa ebibi byaffe, tuli baddembe. Kaakano tusemberere entebe ey'okusaasira n'obuvumu nga tewali kye tutya kyonna. Kati buno obutegotego buno bwa musaala bwa mirimu buno bw'abaana abattawanya bwa bufumbo, obwo obutego obutono. Naye obutego obwo obutono bw'otobukwata n'obwegendereza, ate oba nali basomeddeyo ekyawandiiko ekiri mu Luyimba essula 2:15 gamba nti mutukwatire ebibe ebito, ebibe ebyonoona emizabbibu kubanga ennimiro zaffe ez'emizabbibu gimulisizza, naye ebibe kye bigikola. Kati Bayibuli essira erissa ku bube, these small fox. Obube obutono essira kwe biri, agabegano aganene go
agabe aganene go gakaddiwa tegakyalina maanyi naye buno obube obutono ebibi ebitono ebyo obubiibiri obwo obutono obw'okugeya banno obw'okunafuya banno obw'okulya mu banno olukwe enkwe obwo bukulu nnyo mubutukwatire. Cut them for us mubukwate kubanga emitego gigenda kufuuka emitego. Basebo ne bannyabo teri mu kristaayo ateekwa kubeera ku mutego ng'aleekaanirako. That's one. Teri mu kristaayo ateekwa kubeera ku mutego kubanga emitego gyonna Yesu asuubiza nti agenda gitegula. Tubeere baddembe. Kale nsaba y'omukyalo omuwaakiri yebake ku tulo ekiro ky'olwaleero. Nsaba y'omwami omu afune ku ddembe okuyita mu kiro ky'olwaleero. Nsaba y'omwami agenda okujja wiiki ejja awa obujulizi nti Mukama yanzijja ku mutego. Nsaba y'omwami omu agenda okusanyusibwa okuyita mu wiiki yonna ng'asanyusiddwa. Kale nsaba y'omwami omu omukyalo omu afune sitampu ey'ebyo by'abadde anoonya bamukooneremu. Waakiri ofune siginica. Waakiri kooti ebeeko kyerangirira ekiri positive ku bulamu bwo. Kale waakiri omusawo agambe nti results tuzikebedde tukwetegereza naye oli negative ku bulwadde bwonna buweeraliikiridde mu linnya lya Yesu. Nsaba tukome wano ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.